ttiimu 16. Olukiiko olutegesi olwalijja eno buli mwezi lusiima omuzannyi n'omutendesi ababeera basinze bannaabwe okukola obulungi. Omuzannyi Sadat Anaku ono ng'azannyira KCCA yalondeddwa ng'omuzannyi ow'omwezi oguwedde ng'ameze Stephen Mukwala owa URFC ne Shaka Sozi owa Busoga United. Anaku omwezi oguwedde atebedde KCCA golo 6 mu mipiira 5 era agamba ekirabo kino akiweerezza eyali omutendesi wa KCCA Mike Mutebi eyagobwa gye buvuddeko olw'okumuwa omukisa. Agenda kumpa motivation okwongera okukola ennyo emipiira egiddako awo maaso era ndi musanyufu nnyo. Wadde eno ngenda agidedicatingira former manager waffe alinganga taata gyendi yantuusiza wano wendi yena gyali mwagala nnyo coach Mike Mutebi. Ate Sam Ssimbwa ono nga ye mutendesi owa URFC yalondeddwa ng'omutendesi. Ono ameze Abel Kikomeko owa Busoga United ne Waswa Bossa owa Express FC era agamba kino kigenda kwongera amaanyi mu ttiimu ye okulwana okuwangula ekikopo ekya Uganda Premier League. Yongera okumotivating okumpa obuvumu nti bw'okola ennyo osiimibwa era nange nja kukola nnyo ne technical team yange kuba sikola nzekka era benkola nabo emabega n'abazannyi bange kubanga buli lwe nfuna awadi ng'eyo ngibatwalira era ngenda gibatwalira nabo beyongera okukola amaanyi. Ekirabo kino kyatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okwongera okuvuganya mu bazannyi n'abatendesi mu Uganda Premier League. Bekaro Esabula, BBS Telefina, Ageesigika.